Kadaama TV twawaleetedde eggulo Kadaama eyagambye nti boosi we bwe bagenda okuba vaccine amugamba eddagala lye bakuba bakadaama lya njawulo n'eddagala lye bakuba Abawarabu. Bakadaama bangi abaavuddeyo ne babeera nga bawa ideas zaabwe oba ne babeera nga batuwa ku birowoozo byabwe. Mu bamu abaatuwadde ebirowoozo tugenda kubeera nga tupuleyinga bakadaama abo babadde batuwaayo ebirowoozo ebikwatagana ku vaccine eyo. Boosi gy'agamba nti bakadaama balina eyaabwe ey'enjawulo n'Abawarabu nabo balina eyaabwe ey'enjawulo. Ng'ate Kadaama yagambye nti boosi yamugambyeko nti naye banaagikuba ogenda kutandika okugonda mpola mpola. So mwewale ebintu nga bino ng'era bwe tujja tubagamba bw'oba oli kumpi komawo Uganda. Komawo Uganda kuba ffe tetunnabeera na complication zonna ziraga nti omuntu bwe bamukuba vaccine y'abeerako n'ekizibu kyonna ky'abeerako. So abantu be bakubye vaccine e Uganda bonna tewali complication yonna gye baafunyeeko gye twawulidde. Katuwulize Kadaama ono amagezi ge yamuwadde. Mukulu ssebo gyebaleko ssebo nkulamusizza nnyo. Bannange ne bakuwulizaako ono omuwala boosi we gwe yagambye nti bagenda mugema korona. Kale ate mu kumugema n'amugamba eddagala eriri lya njawulo ku liri lye baamukuba. Kwegamba baali bakola amadagala gano okuleeta mu nsi eno eddagala lino bwe liba nga obaali luddawo obaali luddaka nga mbi ali bano bakyeruppe. Baakola eddagala lya mirundi ebiri ery'omuddugavu n'ery'omweru era ne baliyingiza mu nsi gy'ali obaali Saudi obaali Oman obaali Ottawa simanyi gy'ali. Naye nze kyentiddemu kwe kubanga mu nsi eyo gy'alimu mulimu eddagala lya mirundi ebiri erigenda okumugemebwa eryagema boosi we ate kwegamba ye neye erigenda okumugema ate kwegamba nga ne message ezijja alina dokita balina okumusindikira message ezo azisome eddagala eryo akakasa eddagala lye bagenda okugema omukozi we. Bannange abantu bano kiki kye baliko? Manyi abantu bano batumalamu amaanyi bannange. Nze nagamba dda simanyi Muwarabu kyayagala ku nsi ya Katonda. Kati abaza ki ky'abaza? Omuwala amukoledde emyaka 2. Lwaki tasiima? Oba tomazeeko ne bakuvunaana. Bw'omalako ate ne batabbu. Okumanya ng'omukazi namuyaaye buyaaye oyo ng'alina kyayagala okukola mwana bwatte oba kumukuba butwa bw'abaagi kwegamba kirabika alemereddwa engeri gy'anaamupasulamu. Nze bwe ŋŋamba kati mbisooki gy'agenda omukuba egenda omunafuya obulamu bwe. Katugambe kale weewaawo kayinza okunafuyamu okwo naye nga si kinene nnyo 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 nnyo. Lyamugambye nti ate lijja kumunafuya nnyo ate lirina special nnyo kuba ye muddugavu katugambe. Nze kale nange olwajjo lwennyini olwajjo muwala w'omukadde yaŋŋambye wano eno nti tugende bakugeme Faziira nti nze bagenda kungema konze bagenda kugema koye nti naye tugende bakugeme. Ne mugamba nja genda olulala kati ng'olwo kumugamba bwentyo nange ng'olwo njagala kubuuza konze munnaye mukulu Kadaama TV eddagala lino lye batukuba bannaffe tebaliwuliramu obuzibu bwonna kuba sinawulirako baana bannange bakyogerako ekyokutugema mu mutuufu. Naye munnaye nange n'okugaana olwajjo nabadde naye ngenda kubuuzaako konzi ekiri ky'eddagala lino nga bannange tebakyogerako ddagala ddungi. Ate kati bwenkeredde ku makya ne mpulira nga wateeseyo Unity Voice message eno. Kale munnange naye nze owange teyaŋŋambyeko nti gw'olwokuba oli kaddugala bagenda kukuba liro ly'abaddugavu. Yaŋŋambye tugende batugeme. Yaŋŋambye ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Ne mugamba ku ssaawa zino ffe beera basuula bakola. Naga tugende batugeme. Kati nze n'okugaana nabadde nsuubira kusooka kubuuza ggwe. Nsooke mpulire ky'otugamba oba ne bannaffe gwe balikubyeko ng'alifunyeemu obuzibu oba ng'alimukoledde okuba obulungi. Naye nze kyamazima
teyaŋŋambyeko nti ggwe bagenda kukuba liryo nange bankube lyange. Saakiwuliddeko era namumaze ne mubuuza temuli peyini yonna nzi gye neewuliramu. N'agamba bona bw'olina aba tegikukosezaamuko omira panado era nga manyi nti panado lyeki eddagala lyabwe ekkulu wano. Naye saawuliddemu nti ate bagenda kukuba liryo nti ate nange bankube lyange. Kale munnange, nze ekyo kindeeseemu okweraliikirira omwana omuwala engeri gye bamutongoza ye eddagala eriri eno. Simanyi, tomanya kuba nange sinnagendayo, tomanya nange bajja okuŋŋamba nti anti gwe kyeruppe ayagala ddala naawe kaddugala okozesa ddala. Kati awo simanyi, naye nze singa baŋŋambye kuba abawano basavuka singa baŋŋambye Shagaala ddagala ddala naffe eddagala ddala eriri special. Naye ng'ekyo ekyamazima alimbamu, ekyo eddagala okuba nga lyawukana alimba, alina ddiiru ze endala. Omanyi bano batubaza bambi katumusabire, naye nga tetumanyi magezi ge tujja muwaawaawo. Bannange abala bajja teesaako, naye nze ku ekyo kuba oli mwennyini gy'atuukira baddokita banaaba bamuvuddemu ne bamukola ekyo simanyi. Naye ng'ekyamazima kyetaaga okulaba nga waliwo balala be bagema ate tebajja genda mulooka muyoololero nti alabire ku oli nti eddagala lye basisse muli mu kacupa nti n'oli naye ke bamukuba awo simanyi nakumanya bannange, simanyi nakumanya. N'ekyo kyagambye ekyennyonyi simanyi ekyagambye okudda mu kiyumba ky'obadde okoleramu. Nze ndaba ate ekyo ekiri ekyangu ennyo kuba ova eno oniwarenze era n'oddayo ng'olinga azzeeyo ku Vista Visas n'ogenda myezi gye 2 oba 1 era n'olinnya n'odda. Ate awo kyekyangu ennyo okusinga ate bw'onadda ku kampuni ate obigobeko bupya. Ekyo kyekiba ekyangu ennyo naye lwakuba nti kati yeekengeddemu bambi kyokka adde akyayagala okukola wennyini awo. Babadde bamuyisa bulungi naye ate kati wulira embeera omugagga zaaleeseemu. Byeraliikirizaamu okwo naye simanyi bannaffe bamuwe ku magezi aganaddako awo. Omanyi obeera mu kiyumba ky'omuwalabu ng'olina paati A ne paati B, kati awo tetumanyi. Nga nze simanyi muganda wange kyagenda kukola, naye ng'ekyokudda mu kiyumba ky'obaddemu kye kyandibadde ekyangu kuba bannange nze ndaabaana bagenda tebamalayo nawo ayagadde okumalayo omwezi era ogenda okulaba akomyeyo noga gundi wakomyeyo nti ng'olaasina bizibu nnyo nga tebamuteese mu kalantiini. Kakati oyo omuwala ekintu ky'ayogera nange kye kimu wano eno kyendiko. Kakati nze nali naakajja basooka ne bankubisa. Bwe bankubisa n'empisa bubi empiso ne mbabuuza nti yaaki eyo. Baali bansalidde empiso 2 ne bannimba ne baŋŋamba nti simanyi ssenyiga mbu simanyi buli mukazi bagimukuba. Naye we nabuuza ku baana be tajja nabo nga bo tebaabagemesa. Naye yampisa bubi. Kati mu luutu ey'okubiri okwagala okuddayo okwokuba neŋŋaana ne kitabuka bubi nnyo neŋŋaana. Kati olwagira yagiranga ekiseera n'ayagala okunzizayo baginkube neŋŋaana ne kitabuka. Nagaana binene ebya korona nabyo ebyajjidde ne biyingirawo. Kati ye omusajja yagenda ne bamugemesa ne mugamba nti oba oyagala kungemesa ebya korona sirina buzibu naye tugenda 2 tuyingira mu kasenge ako kamu batugemese 2 nga nange mmala kulaba mpiso ki gye bakubye eddagala kiri bakubye nange bye baba bankuba. N'asooka n'abanga awaliramu n'agamba nti gwe olina kgenda wekka ko nze nedda. Kaakati olwagira n'asooka n'atwala obudde omulooza yalinga wiiki oba ng'emu. Baawe najja n'aŋŋamba mbu bagambye nkutwale bakugeme ko nze ani akugambye.
n'agamba nti abakozi balina obbagema kati buli mukozi munene omwene ensi bali mugema kati gwe batakugeme bajja kukukwata bakusibe konze sooka olindeko kati olwagira omukazi najja naŋŋamba kati gwe amanya go ku kompyuta gafulumye gwe abaasooka okgenda okugemebwa ne mugamba nedda oba oyagala tugende baŋŋeme tugenda babiri omukazi n'atabuka n'agamba lwaki ŋŋaana ogenda okuŋŋema ne mugamba lwaki googaana tugenda babiri n'agamba nti kati abantu bangi layini mpanvu ate kati bamala kukebera mu kompyuta alinnya likomyewo ne mugamba lindako bamala oba oyagala tubakuŋŋema tugenda babiri ate nga jjukira yannemerako ne mugamba ŋŋenda eka ŋŋenda kukomawo kati n'agamba nti nno ku bisaawe bajja kukukwata nga tebakugemye konze ng'abagenda nga sibawulira wange babakwata ne mugamba nkubuulire lw'olikkiriza tugende babiri batugeme nange nja kgenda baŋŋeme ekirala kontrakiti yange yaggwako mu gwakumeka mu gwokuna naŋŋamba muyambe mukolereko ekisiibo ŋŋende naye eddagala lino lyayagala okungemesa siritegeera bulungi naye wayo omuwala bw'ayogedde ne ŋŋamba banene abantu babana obubadi bwe batuzannya olina okwebeereramu bayinza okukuba ebiddagala ebitakola ebitaliyo lwaki tayagala tugende babiri batugeme bw'ate gwe erinnya lyo lye lyafulumye lyokka ate we mugamba nti lwaki lye lyafulumye bw'ate abantu bangi mbu layini ebeera mpanvu ntitakadama gyebaleko ssebo nange mwe ndi bulungi ngenda kwogera ku lwakadaamu oyo agambye nti mukama we yamugambye embunno empiso ya korona oba vaccine gye bakuba omuwarabu yanjawulo ku muddugavu nze ndi wano bampita aneti wanene Dubai nze nafuna vaccine naye mukama wange yaŋŋamba before naŋŋamba bagenda gema kwa bwereere but after some months it will be for money and then it costs a lot of money kati ne nambuuza oyo you're ready ne mugamba I will see nangamba you still have time and then I can't take you alone before me I take era mukama wange yamalawo ebbanga omusajja yali ku mulimu ne bajja ne basalako ofiisi yonna kampuni yaabwe naye ne bamugema n'atusindikira ebifaananyi n'atugamba bamugemye vaccine bamalira ennaku 21 basooka ne bakuba empisa esooka ne bakuba ekipande naye bakuba oyo alina ikaama oba ennanga muntu oba citizen card nga onogamba oba ID that's what I can say oba mukozi kati ne wayitawo ezo ennaku 21 mukama wange omusajja ne baddamu ne bamukuba empiso y'okubiri ne bamuwa aka certificate card akalinga aka yellow fever naye kano akayeno ka Dubai batuwa ka white kati after yakomawo omulundi ogwasooka tugamba talina kyeyawulira wadde omulundi ogwokubiri n'atugamba kale awulira nga omukono muzito naye abirawuliraga ennyonta emuluma nnyo and then it was coming wayitawo ewiiki ng'emu nga bamaze omukubayo empiso ka vaccine ey'okubiri nze n'omukyala we twagenda ne mukama wange madamu wange twagenda ne mwannyina ne batukuba empiso ya vaccine mukama wange yava katebe nange nenkatuulako eddagala baaliggyamu wamu bwerittiriri wamu saalaba koli baawudde nze ekyo kye nalaba ndi wano Dubai nange ne bankuba vaccine eyo ne batuwa 21 days era n'addamu okufuna vaccine endala on 11th this month naye nze sirina kye nawulira era naliwo ekinsinawulira yali nnyonta nga njagala nnyo okunywa amazzi ne baŋŋamba obutasitula
kintu kizitowa okumala ennaku 2 guno omukono gwa left ne bampa kaadi eringa eya yellow fever oba ekiringa ekipande kye bawa abaana nga bamugemye ne baŋŋamba nti even if you are going to travel olina okubeera neno kaadi tojja kuddamu kugemebwa vaccine yonna mpozzi omuwala kyategeeza nti bwe bakuba empisa esooka baddamu ddi okukuba eyokubiri bayisawo 21 days n'olyoka baddamu bakuba empisa eyokubiri kyekyo minisita kyakaddaama nti mbadde njagala obuwabulamuko awo